Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe nga temunyige n'ekadde. Sheebah Kalungi olunaku lw'eggulu yazadde omwana ow'obulenzi. Ndakuba nkutusako information era nga kabebi kali mu mbeera nnungi. Kabebi ka Sheebah Kalungi. Newankubadde taata waako balumiriza nti aliko enkaayana era nti alina omukyalo omulala kati tulizi kabebi n'avaayo ku sayidi eyo. Kubanga omukyala nyini musajja yaweereza Sheebah Kalungi voice note ng'amukola ki? Ng'amulabula okwesibibwa omwami we. Kati ate Wuuno Sheebah yazadde olunaku olwo yazadde baby boy yamutumye Ameru yazadde olunaku olwo yazadde zosanga 7 ez'emisana. Mwongera kubanga mugifollow nga Gitafaali TV tuzokalengera kabebi obugalo kalabika bulungi kali so cute kanyirira okufaako obufi. Mwongera okubanga mugifollowing ate mujja kubanga mwejusa bagamba nti stay on YouTube platform ojja kuba ofuna ebisinga ate ebyakabi. Comment section egamba nti weeri awo bakabuntire wansi awo mu comment section ate osigale nga ofollowinga Gitafaali TV. Jwana embagala nnyo mwina era nembeebaza embagamba nti bambi muli b'amaanyi okubanga mugyekumirako munaye ebyo ku saidi ya mukyala Sheebah Kalungi Queen Kama CEO wa TNS owa tiimu No Sleep yabeerangamu bakabakula kuba kati TNS yafa tiimu No Sleep yagwa tekyalinga luli terakola ki ate kyalinga luli bwe yali nenge ebifaananyi bya bebi byebyo. Sheebah tewali amanyi taata w'omwana mutuufu kubanga ekisinga kubanga kintabula n'okubanga kineewuunyisa ate omukyala okubanga tiyawuliriza Sheebah voice note ng'amulabula kitegeeza kyandiba ekituufu ng'omusajja oyo taata w'omwana kubanga omukyala amuweereza voice note nga mukaawu bitya nga munyiivu bitya n'amulabula ku bbaawe kati Sheebah Wuuno yazadde kyokka ate omusajja oyo twamulabako ko ng'ayine ba Chosen Becky ba Jasmine ba Irene Tali ba Carol Nantongo. Sheebah ekyebuuzibwa Sheebah yakakana ng'ate yamuzaddemu mwana bali bo Justin mikwano gye. Sheebah yakakana amuzaddemu mwana bali just baseyaabe. Munaye byebyo naye ng'omukyala yalabula Sheebah n'amugamba yeesonyiwa omwami we bw'aba amwagaza emiribe. Omanyi nnaku zino abakyala abasinga bali ku basajja babiri naye omukyala tayagala kumugatikako naye ng'ate abakyala balina okukitegeera kubanga essaawa zino abasajja abasinga balina abakyala babiri bagamba abakyala bangi okusinga abasajja mbu basajja babbula. Kyovula abasajja abasinga bawasa abakazi babiri eriyo abasajja abasinga ng'omukazi bw'amulembesa n'amugamba musajja gwe lwaki ongatteko agamba bannaake ngezaako okubanga nkendeeza ku nnamba y'abakyala ensonga nti abakyala bangi ate abasajja batono. Kiba kitegeeza nti abatono balina ofuukola nga bakola ki nga bakendeeza bali abangi. Bw'oba musajja wasa abakazi 4 okendeeze ku nnamba y'abali abasinga abasajja seeba bataggwayo bw'atyo bw'agamba mukyala we ng'amugamba obutakola ki obutatuulirako wamu naye nga munnange ensonga zeezo Sheebah Yazadde Bulungi yazadde bebi kati essaawa ya mbirigo ya musajja bwezikola kuba Sheebah asobola okwebeezaawo buli kimu omwana asobola omumukuza asobola omumuweerera buli kimu naye taata w'omwana aba yeetaagisibwa okubeerawo. Omwana akula ng'amanyi kitaawe newabeera yatawo buyisi n'akola ki akasitulakokko n'akola ki n'agenda. Kyetaagisibwa era kyetaagisa okukola ki okuyitangayo n'akaceekingako ka bebi kakati awo mukyala n'akkiriza kubanga omukyala obusungu alina bungi. Mukyala munyiivu mukyala mukambwe Sheebah agenda kumuddawa ate omukyala kyamuluma kasita amanya nga Sheebah yafuna olubuto mu bbaawe kyamuluma aba tujja kumpulira kye bayita ebiyito buli muntu munaisebo kati ne Sheebah Wuuno side dish bamwita side chick oba side dish oba side chick oza byebimwira
bamwita side dish, bamwita side cheek. Yeah, side cheek. Stay on YouTube platform atasigaye ngo following abagita Fadi TV baby yo yalabika bulungi kala keeko taata mweru maama kikambwe bukambwe yamunange byebyo mungero okubanga mugiyekumira kapoleti simba nazo abali mu ggwanga lya UK United Kingdom abali mu America musaza ali bayita Colorado abali mu ggwanga lya Saudi mu kibuga Riyadh abali Uganda Kampala enamba esinga abanfollowing abali Kampala na Saudi abali mu UAE abali Iraq mu Baghdad mbatumiddeko nimbeebasa nembagamba nti mungero okubanga mugifollowinga musabire Sheebah Karungi omukyala eme kumukolako obuzibu kumulumba kyala ayinza omukolako obuzibu nga ye yewadde bamusibe yegendereze Sheebah ewakeyo gyasula yegendereze omanye abakyala bakambwa akuyira asidisebo bamusiba naye nga amukuyiridde ng'omanye abakyala ku basajja agamba kamukuyira oba bansibe nakwonoona wenna muna ebyo Fadi TV gimbere bulungi mweraba